tekiyamba lwaki tubaagala babeere wano eno kubanga tuba monitoringa ate ne tukontrolinga intake tuba controllinga intake kubanga nebyakozesa nalyo ddagala anti omuwulira bwawera ntadda ku ddagala emisambo bagijja weza nnyo baaba weza Wasalongo nakati ali mu kunywa agabajjajja bamulinnye oyo alimba hallucinating agatuzineento yesibye olubugo ku mutwe ayambadde ekanzu bwafuwa mu bbanga bwambuuza ebibuuzo yakoze ne kalicho night agiyingira ateeka ssente mu kibbo omuwulidde muntu wano tumukala kati tulina mukwata kati lwampaka watuuse we wakiwago batuuse dda baaba obadde ogamba otya baaba kyena kyeŋŋamba musanso balaba weewaawo nkukebere oyagala kukebera oli wa ddiini ki oli mu katuliki ng'owakanya bye tugamba mpulira owakanya mutagasene kati nasasuzaayo ki butabika ya bwereere kati bwe bankwatirayo eyo tebajja kukwatirayo sidda butabika sidda butabika tumuleete tumukanise sidda butabika maama ojjafudda maama gyebale kale taata kiki onfalaasira okudda okumira empeke zammwe Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediani oba MC lenga kontenti wo wano naffe MR Live tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. weewaawo amanya bampitari Masam oba Mintandikira Bongo ku MR Live kwe tuli nga bulijjo bakama bafa batuma ne Bongo Charity Foundation abaana 17 basoma buli kana kawe emitwalo 3 sunna kyoyina ebyokozesa twabifuna ne school fees zikyatutagaza tutisobola ffekka waabwe twegatta kigguka obwana buno tubujja ku nguudo ne tubukuŋŋaanya okuba obulamu obujja ate Katonda waffe gwe tukkiririzaamu bw'atyo bwe yatutuma bw'asembeza omwana omuto oba osembeza Katonda kirabika kityanga ddala yajjira mu mwana n'otamuyamba ekimu ky'ekyekumi ekyensingo gyeko ekya Katonda osobola kiwa akaana akato akakuyita mu maaso oba ne buno bw'olaba kwano ku Bongo Charity Foundation n'okisabira kiyite mukaana ako blessinga nate enjuuyo n'emirimu gyo bw'otoola Katonda ajja kuddiza okubambira byeko nga biba weewaawo nkomyewo n'omukulu owaayi wanyi muzee gyebali ku ssebo kale so nawe gyebali so oyambadde kanzu abatulengera tusanise okutuwulizaako nate era omulundi ogwokubiri amannya n'eddoboozi siri mulala yenze Madi Fox Uganda Tata Kasujju tatani Tata Kasujju bweza bwa Salongo ne Nalongo lwabalangira n'abambejja bajjajja b'obujjajja mbakowoola mwena buli alina empewo ez'ekika emisambwa emizimu amayembe bweza bwa Salongo ne Nalongo lwabalangira n'abambejja bwangu Salongo bwangu sokoleke Madi Fox wafuuse musamize ndi jjajja mutuufu atulwako emisambwa gyonna era nzijja jja semisambwa bwe tudda mu bwennono obuwangwa n'ennono okumanya n'okutegeera naye maye Katonda bwe yakuwonya okugwa eddaala ogenda kulokoka ate wazze mu kusamira okusamira kikukakatako olina okubeera obuvo n'obuddo bajjajjaffe era baba batunoonya bakugamba nti
bw'oba toterezezza mandwa na mpewo amanyi tulina kye bayita emisambwa emizimu emandwa empewo n'obujjajja obuvo n'obuddo tulina okumanya n'okutegera abantu bamu tebakyagenda kyova waliwo Hasani yayimba nti simanyi abantu mugenda mu kyaki nti temugenda mu ssabo mugenda mu kyaki naye ate mu kyaki gy'oba ogenze era oba ogenze kusinza misambwa na mizimu lwakuba abantu abo bawulira emisambwa bawuliranga ekivoola omuntu nakugaa nti nze nina emizimu awulira nga kivoola obwo buvo na buddo bujjajjaffe lwaki tojja mu sapule ebintu bino obikola nga toyinibise mu sapule kuoli maama biki amali omutadde mu kifuba oyogera ebitategerekeka nze ndi musajja musamize ati jja mu sapule weewaawo weewaawo ojja kukitwala bwoti naye ate ndi musajja osobola okubeera n'eddiini gy'osazeewo nze nsobola bwe mba ndi mukatuliki nzikitegeeza ate ne Katonda mutegeera nnyo kubanga oyo jjajja God yakkirizisa buli kimu mu bukatuliki mwe muli Katonda ati oba otamukkiriza oba okoze bwoti mu busamize muli mwani mu busamize mwe muli bujjajjaffe jjajja God God kyeki mu Luganda ye Katonda mu bukatuliki ye Katonda oyo gwe tusinza Bikira Maria atusinze Neema bwe tudda tulina obuwangwa n'ennono tuli mu Katonda osobola okubeera mu Katonda nga Katonda omutegeera kubanga era bwomba nakuwa eddagala lye nakuwa nkuteerako ne nkugamba Omukama Katonda akukulembere wakoze essabo era akwatireko wakoze essabo nina wenkolera Mukama bino bijjeemu amalala ndo sikukola ssabo ati nze ngenda nina abantu wengenda nensomesa obuwangwa n'ennono wa tugeze kati olaba leero ngenda kubeera awo ku bagiyita Valley Sport Enyanama ku Valley Sport Enyanama nsomesa ate era ne tunywa omwenge omuganda ogwaffe ogwa wano ate era ne tunywa ku Tonto Malwa Jubinku nina emboozi nnyingi nnyo era mpanvu nnyo lwaki nti mwe temukyategeererako ddala obuwangwa bwammwe mwabwerabira mwe mwefuula nti muli balokole naye ate nekibalema okutegeera obuvo n'obuddo eyo yonna gye tuva ne tujja tusinza jjajja God najja n'ayamba bano bakama baffe ne batuteeramu ebbalaka simanyi oba onfuna tuba tuli wamu njagala ngende mpola saagala nkutwala essupiidi kisinewuza kiri kimu Madvox kali we wasazeewo kale okutuuka eri Mukama ng'oyita mu busamize lwaki maama Bikira Maria tomujja mu kifuba kati obuzibu obusanzeewa kugatika ndowooza bbiri zitakwatagana kuba obukatuliki tebukkiririza ani agenda okunyiiza kitegere ekyombuuzizza buwangwa dannono ngezaako kunnyonnyola otegeere omanyi tulina ebigambo bibiri naye ebizibu byakwawula tulina okumanya ne bukutegeera kati gwenza okuba omanyi nga nene sapuli ogimanyiiko ne totegeera kwe kubayita nti beera n'okumanya era bajjajjaffe tubasaba nnyo okumanya n'okutegeera bw'otegeera okola ky'olina okukola bw'omanya era bw'ogamba nti omanyi oba tomanyi kinga okugamba nti nze Kamiliyoni mumanyi olwo oba omumanyi omanyi amanya ge nze ntuula ne Kamiliyoni era tubonga tunyumya biki Kamiliyoni oba tomumanyi ate kati kumutegeera kyekino nti Kamiliyoni ava wagindi awera muganda Kamiliyoni era nze muganda wange tusobola ng'omumanyi nnyo naye bw'ogamba nti Kamiliyoni nkutegeezako kunennyera ebigambo bibiri okumanya n'okukola ki n'okutegeera we byawukanira bw'oba omanyi ate tontegeera tosobola kuntegeera oba tontegeere kati ntegeera ate omumanyi tikutegedde Madvox abategedde bajja kuntegeera wakati gwe gwennyonnyola
oli old man out. Kwana limanyi badi fox waddu buno obwa jjajjaffe mu buwangwa n'ennono era abantu njagala nnyo kubasomesa n'okujja gye ndi bajje banfollowingeko nze ntambula kiro n'emisambwa gyange era gye emisambwa sitya kujogera era abantu abamu bagamba bajja kugamba nti ayina emisambwa abamu bajja kugamba n'okugamba njagala tugirabeko giri ludda emisambwa kyo ntambula nagyo gye giba mu egyo era mu bintu ebyokuba mu kugiyita ntekitwala ddakiika ate buki obwo baba batuuse dda tobuuliriza nnyo njaga kuyiga ndaba buyiika buli kadde wawo nno nkyasumulula nno sinnaba eyo nkyali ntandikwa weewaawo sikutegedde leero kuba zimbadde nja kufungereze ku mboozi yaffe eri eya lihabu engeri eyo lihabu naddukayo so ndabisa nnyo n'omwenge kati omwenge ogunywera mu ndeku omwenge gw'abajjajjaffe omwo mwe tuyita emisambwa ne gijja emisambwa bwe gijja bweza nnyo baaba bweza Wasaalongo batuuse dda baaba obadde ogamba otya baaba kina kyeŋŋamba sanso balaba weewaawo nkukebere oyagala kukebera oli wa ddiini ki oli mu katuliki ng'owakanya bye tugamba mpulira owakanya ade noonya kumanya weewaawo ngulaba nga tomanyi ate nga weetaaga okutegeera n'olw'ensonga eyo omwana katumulekaawo katujje bakama bange mujja kunsonyiwa ndiko ka program kenkola mbetondera asooke nkamalirize temujja okitegedde emisambwa gijjirawo era girinnyirawo kiko kasampo bazze nga baagala kumanya nsonga kibuzibu ki oli mulwadde tukujjanjabe oyagala kumanya n'okutegeera fedde nnyo omanyi lwaki akantu kano fe twabayigiriza bakasogola bwe bakasogola era bwe twakasogolanga wabeerangawo abakyala bwe babeera mu bigere agenda okukasogola n'agenda okukatesitingako nti kanozi taba mu ngatto abakyala bonna aba batudde ku pipe eyawala gyeyo oba omwenge ogwo basooka okukamula balina engeri gye tebambala ngatto bambala amakanzu ne bambala neki ne gomasi olwo n'agenda okukamula omwenge ogwo ogulinnya ebigere byabanga bikyafu naye yakamulirangawo eyo kankujjeyo kuba ojaseka nnyo twalina epipa gye bafumbirangamu omwenge oyo walagi gwe munywa gwe muwulira kalaako gwe munywa n'abajjako si wammwe ffe tulina omunywa ffe bajjajjako abali ku mutwe eyo epipa twagifumbanga naye bwe yakubanga akamundu neyambuka neyambuka waggulu kati mukudda nebasangawo awo ku kyoto ojja giwulira bangambye wakoze ekiro ky'ebyobuwangwa oyita abantu ne mukuba engoma ne musamira mbayita abantu ne tusamira wayituba mu kusamira ekibeera wali jo nabadde wali jo newajja omulwadde nabadde awo Makindi awo opposite ku Barracks awo Makindi awo manji wa Sweet Kid abagiyita Kavali ba zintambulira mu misambwa na mizimu era ekiro we ntambula
ntambula nengenda nentuzaawo abakama bange ebintu byonna nembayita nammwe ne mujja ne musanga okunyimba ne zivuga nembetekako n'embuutu n'engoma olumni omukolo gwange nengutambuza bulungi nze sirina budde saka kyotambuza kusamira kwa kutoofo tokiyetooloola gamba osamira olina essabo essabo ndiina liriwa liwa abakama bange eyo waggulu nze ntuliddwako omusambwa gy'emakinde gyonna bajjajja bonna batudde ku nze bantikkira nze katikkiro ndi musajja munene nnyo bakutikkirirawa nabitegeera bino ngezigezaako bwe sitabitegeera oli atugobera ajja bitegeera kuba obadde muri yaabu embadde muri yaabu okumala omwaka mulamba gye bakutikkirira gye bantikkira tebatika muri yaabu gy'obadde kubanga nadipox ze nakulabako nga tonnagenda muri yaabu naye nkusanga emakindi walino ng'akanze naddamu kubba busimu bwe waŋŋamba wayitawo ebbanga ttini ne bakutwala muri yaabu ngenza okukulambulako kuba nze najja nkunoonya naye nkusanga eri ku studio gy'osula naye nga temwannoonyako muri yaabu ate nakubira amasimu tewampa esimu nenjikuba nga togikwata wama abeddira enkima engabi akasimba abeddira ente enkebuka abeddira abekika kyonna mbakoola Ssaabasajja Kabaka wangale n'abagereka agerekera Obuganda sanga lyambogo yebake mu mayiro akenda Charles Peter Mayiga agerekere Obuganda baddamu nti weewaawo weddira ngabi weddira nkima mujje nga tusanyukirenga wamu ku bbala wemba ntegese olaba Mad Fox we bajjajja semisambwa ng'omanya nti leero ngoma zigenda kubuutuka kiro kyonna olunaku luba lwa kusamira ompulira tuwaayo embuutu zonna tuzikuba mbadde nsaba tudde wano bwe nakusanga eri emakindi omwaka kyagala kunnyonnyola abantu kanyonnyola abantu mbadde kyatuddeyoko wano otubulire bakutikkirira wa webantikkira muri yaabu omaze muri yaabu omwaka mulamba ovuddeyo ga bakutikkira mu buwangwa n'ennono naddayo ewaka ne mmaliriza emirimu bw'omaliriza ensonga wekimu kitereera nga tulinawo osula byatereera byange osula ku studio ebintu by'abakaba bange byakwata mpola si papa era muziro kisa yagamba nti nno omuntu ategeera ng'amanyi ate omugabi aba mugabi anaawa aba awadde n'omuntu olaba nze nteeka wali ekibbo we bayita ekibbo ne kikubbulula n'emikisa n'oteekamu n'ofuna emikisa nteekawo ekibbo ku mulyango awo n'osuulamu bw'oba ozze mu mbuga eyange kyenkirizaako okugamba kubanga olwo mba nkoze embuga ebambuga tiriita na ddiiro batuyina eddiiro ne tuba n'embuga embuga ezange ziri mu bbaala bwe tutuulawo tuba tutudde ne bakama bange batuula oyo jajja baamu bamweyana era ekyoto bwe kitabaawo omukolo tegutambula kubako ne disco kubako indunge bako kubanga batukubaawo ennyimba za Saninduga omukama ati kulo omugugu simanyi baamu teyabba baamulanga weerere baamu azani ennyimba nyingi ozimanyi ez'obuwangwa tozimanyi nzuuli ojja kutereera ojja vaayo gy'oli nkowoola ab'emisambwa emizimu empewo egy'ekika mwenna mbakowoola buli mu kise kinnoomu ng'omanyi nti oyina empewo nga gwogamba nti empewo zange nazisamira ne mmala mbakowoola weddira ngabi weddira nkima akabbiro ky'omubala ojja kujja wali eri olanye era leero ngenda kubeeraawo ku Valley Sport buli lwakubiri mbeera ku Valley Sport awo ennyana olw'emmande mbeera wali eri ku Kavali emakindi olw'okusatu mbeeraawo wansi awo nina embuga nnyingi wentambula kuba buli wiiki mba n'embuga wengenda okukolera bajjajja soko obayite nakinjagala babuuza bagala babuuza kibazze ate n'obazalawa ate wategedde otya ati mbazalaye nga tewabaddewo babadde wategedde otya ati mbazalaye nga gwe babadde bakugjeewo bazeeko dda nonono bwega wasaalongo linaalongolo abalangira nakiyagala okubuuza bajjajja ogenda babuuza ki
Ogenda babuuza ki? Nabibuuzo byange otojja kubimanya gwe njagala obayite nze mbabuuze. Saagala obeere ng'owakanya. Sigenda bawakanya nengenda kubabuuza mu bulungi. Kuba bw'owakanya bakube engumi bikyukamu. Oyinza okundaba nze nga nze naye ate bali tebamanyiirwa. Mad Fox ng'olowooza lwaki nakkirizibwa okwambala bwe nti? Temayi bajjajja be bamu ku bantu abakyasinza eddembe mu nsi muno. Be bakyasinza eddembe naye ate balalamu singa obasumbuwa. Kakati nze mbadde njagala kubabuuza bubuuzo bwange. Njagala kubabuuza bubuuzo. Kuba wategedde otya ati nabazalaye nga ddala wabadde toliiwo. Kuba bajjajja batuula ku muntu, omuntu tabaawo. Wategedde otya? Nze baŋŋamba. Andi nze ndi bibiri kuba njogera nabo. Era bambuulira. Era nsobola okubuulira. N'ensonga lwaki oli bwoti, ofaanana bwoti, biki byonna ne bikunnyonnyola. Ompulira. So saagala owakanye mbu bajjajja mbu gwe wategedde otya. Ffe tuba ne Mandwa tugambye nze ndi Katikkiro bantikira bino engoye si za kwambala bwambazi. Situmala galusanga n'oyambala. Era singa emiggo gyankubiddwa dda ndukuweemu. Culture night. Eyo gye bayita culture night. Tuba tusoma ennono n'obuwangwa. Owaayi kyogenda okukola. Bajjajja baŋŋambye ebirala. Baŋŋambye otufunireyo akenge. Otufunire n'ennusu 10 n'emmwanyi 2. Obiri namba yite. Tebina. Tebina. Weewaawo nze nja beeyitira tofaayo. Tokubayita. Nja beeyitira. Tugenda ku nnono n'obuwangwa okumanya n'okutegeera. Era njagala okubasiibula. Manya nsigadde nze Kato Fahad. Kumana Katonda ali eyo. Program katugikomye wano leero. Kato Fahad. Nkyengenda basoya. Njagala kusoya abazzukulu. Banziremu. Abaffe mu Buganda tuyina kye bayita ngenda kubasoya oddamu nti weewaawo obuvo n'obuddo. Yenze Mad Fox Tata Kasujju sajja gwe balagira okwasa amanago sajja atasema ne basama. Ngenda okubasoya ebibuuzo bino wammanga mwe munanziramu. Mu Buganda tuyina kye bayita emiwumbo. Tuyina emiwumbo 3. Waliwo omuwumbo ogwa Lumonde ogw'amatooke. Muwumbo kigwosanga ku luguudo nga gugonda munda kungulu gukaluba olugalo nga gubootaboota. Muwumbo ki kitte ofuna obubonero 4,000 omulonda. Muwumbo gwa Kedo tofunye obubonero. Abaffe nziramu serunkuuma eyeddira engabi. Abaffe mu Buganda tuyina emiwumbo 3 ng'oggyeko omuwumbo ogwa Lumonde, omuwumbo ogw'amatooke. Tuyina omuwumbo ogusigaddeyo nga bw'ogusanga ku geeti gunyookako ensowera. Abaffe muwumbo ki gw'osanga ku geeti nga gunyookako ensowera zikirungube? Muwumbo gwa Ffene. Muwumbo gwa Ffene. Tofunyeewo kabonero. Ekibuuzo kakisule abazzukulu banaakitta. Abaffe tugenze mu buwangwa n'ennono. Mu Buganda tuyina kye bayita obutuli. Obutuli buli 7 era nga tugenda obubala buwere kuba gwe obumanyi naye tobutegeera. Kye nagambye tulina okumanya n'okutegeera. Tulina obutuli obw'ennyindo obwo 2, akamwa obwo 3, amatu obwo 5.
Tuyina akatuli akafuka abaffe katuli ki akonoona empewo embi nga mwebisse ne munno oba omwagalwawo neyeebikula katuli ki obubonero 1000 omulonda katuli ki owange tujja kunyumirwa ekyo kasisule tetugenda kukitta ebibuuzo byonna nga binnema nyambo binziriremu mbiddemu abaffe mu Buganda tuyina kye bayita kintu ki ekiyingira nga kikaluba ne kifuluma nga kigonda era nga kikooye ate nga kirebera saagala kuwemula kubanga bakama bange mwe bali mu nnyumba batudde dda kubanga bwowemula banyiiga n'okufuluma bafuluma saagala tuwemule era tuwabawakyo awemula Fox byebyo biba mu culture night gyetegeka bwetyo bweba tukusoya ekibuuzo nga naawe kikuzibuwalira okuddamu wabula ku myaka gyo gy'oyina n'abaana b'oyina kikakatako okuddamu ogubuuzo ogwo era akabuuzo ke nkubuuza ku magezi go n'emyaka gyo kwe tulabira nti abaffe kintu kye kiyingira nga kikaluba ne kifuluma nga kigonda program tujimale oyo aba pike omugaaya nga omuyingiza nga akaluba n'omugaaya n'omusuula nga agonda ng'akooye badde saagala owemule kuba ntegedde obwongo bwo bukutwalidde ate ku bintu birala nentegeerayo okumanya n'okutegeera kutono yo bakuzaalawo ndaba ebizibu mu maaso abazzukulu yaba omwaka gumu ate ovuddeyo bakutikkira okoze culture night ebibuuzo ebibaamu byebyo bajjajja bakulinnya Fox wakitolokoka mbasoye mbongere tongereyo gumu tugale program abaffe mu Buganda Ssaabasajja Kabaka wangaali mu Buganda tuyina kye bayita ejjirita ne makansi abaffe omukyala yali etaaze kusazisa ki mu Buganda obutuufu n'ennono omulonda enviri bazisasa makansi era ffe kuva dda kyembuuzizo kitegere mu Buganda mbuuza ku kikwatagana n'omukyala mu Buganda ejjirita ne makansi tuyina ejjirita ne makansi abaffe omukyala yaligwanye asazise eki ejjirita ne makansi enviri tofunye okabonero lwaki mbigwa nnyo ndi musiru entegeerayo ntono ndi wakibugwe oba ntini ba direct kubanga bibuuzo byonna mbigudde entegeerayo ntono n'abantu njagala obagaa nti biba mu culture night gyotegeka mbasoyezeeyo byonna ebibuuzo ebabweti nga bweba wano ebibuuzo nina bingi ojja ne wennyonnyolako obuvo n'obuddo weddira kigwe tosobola kwennyonnyolako tolina kika kikino ekibaayo kati nnyonnyonyi nkuwa akazindaalo nonye wennyonnyolako weddira ki tukusooka tukwate empola tukwate empola Fox culture night eyo mbadde njagala kyekyo ekibaayo tumanye obuwangwa omuntu asasula atyo giyingira atya ateeka sente mu kibbo erito oteekamu ng'osiimye ekibbo ekyo yabwereere kikubbulula kati ekibbo mukiteeka ku mulyango n'oyingira Fox watukolesa eyo si ssabo sabo oba oyambadde booti nga bw'oyambadde kati gwe ojja kubitya naye tobimanyi buli ajjamu aba alina okuba nga ayambadde nga bw'oyambadde oba gwe wekka olwo kati nze ndi jjajja mutuufu kubanga nze mba omukulu mu lujjo olwo oba mu kiko awo wennyini tuba tubeera kubanga obaawo abantu bangi abeddira enkima abeddira engabi abeddira engeye abeddira emmamba abeddira eŋŋonge bazzukulu ba kisolo Fox wetwakoma wenakoma okukyalira eri ku studio yali osula wali eddagala tewalijjayo mu lyabo eddagala lyomira wamala n'olijjayo ate ndijjayo ng'asasasula bakuloga tulina okwanga okujjayo eddagala omutwe gugenda kwononeka
si mutwegu ngamba kiba kirungi nnyo omuntu yenna okuba ku ddagala abasawo paka bamugaa nti liveeko. Empekezo nina okuzimira. Mpekeza sente nga mmeka olowooza? Buli mpeke yakakadde. Beera serious, waka tuli serious. Kino kya bwangu kati. Kya bwangu. Tulina okudda ku mateeka g'abasawo agali mu rehab. Buli mpeke kyemmanyi empekezo ngenda kukubira Dr. Jane Mapenzi. Ngenda kukubira Dr. Jane Mapenzi. Ate ayagala kunkwata. Kukwata. Kamukubire wano. Ngenda kumukubira wano Dr. Jane akola mu ddwaliro. Anti ezo empeke buli azimira baba bamumanyi. N'atamalayo naye yadduka. Ate bajja kukwata bakwata batya nga we tuli wano. Anti kati mba neetaaga okunzijayo n'okunnyamba. Era in fact saafuna na bubaka bwange kubanga nali neetaagisibwa okuyambibwa. Tutandikira wano. Tutandikira wano kuyambibwa. Wano we tuyambira katutandise. Kwa ndabe we tubirwamu tuyinza okufiirwa. Dokita. Jebaleko dokita. Oli wano live ku Muzindaalo. Ku interview. Tuli live wano ku radio. Ku TV sorry. Ku TV? Kakati wakimanyaga kwebuuzaako. Omulwadde bw'abanga yagendako mu rehab. Naddukayo nga tamize eddagala lye nga abasawo tebamuganye nti va ku ddagala. Atukoze kyo kumuzza ku ddagala. Tuba tulina kukola kyo kumuzza ku ddagala. Mwena omukomyawo. Tayagala kudda tisobola kufuna ddagala lino wabweru. Nedda ssebo bw'akwata ne tufuna eddagala wabweru. Bw'aba okozesa ebiragalalagala asobola okukola overdose kuba kiba tekimuyamba. Lwaki tubaagala babeere wano eno? Kubanga tuba monitoringa ate ne tukontrolinga intake. Tuba controllinga intake. Kubanga n'ebyakozesa nalyo ddagala. Anti omuwulira bw'awera ntadda ku ddagala. Kubanga kati okwata eddagala alyongeremu ebitamiiza. Byabinywa nakati ali mu kunywa agabajjajja bamulinnye. Oyo alimba hallucinating that is mental. Yesibye olubugo ku mutwe ayambadde ekanzu bwafuwa mu bbanga bwambuuza ebibuuzo yakoze ne kalicho night agiyingira ateeka ssente mu kibbo. Omuwulidde? Muntu wano tumukala kati. Tulina mukwata kati lwampaka watuuse we akiwago. Kiwago kyekimu mumukwate polisi muleete ffe tubuudyemu ekiwago. Empiseemu emumala. Empiseemu. Omuweereza tugende tulina kuyiiya kudda ku ddagala sibbi. Dokita. Ebyokuŋŋamba okuddayo. Okuŋŋamba okuddayo anfunira eddagala bampe eddagala lyange nzi naye nti okudda neebake mu gundi mu rehab. Bakuba empiso n'owunga. Nga yagenda tawunze nga asobola okumanya walamu. Kubanga singa ali awunze tyantegedde gyalaga naye asobola okudduka kitegeeza byayogera byabuyayi. Kugambye ali eno ategeka night nejjula abantu ng'alimbalimba abantu nti Katonda yamulonze naye ate nga yakava mu rehab. Era dokita tumugambe ekintu ekyo. Oyina psychosis. Dokita yali ludda. Dokita yali butabiika kati. Ate mulalu. Tosobola kuba mubalalu dokita gwe mulalu. Nze fish nze gamba. MC soko gende eri. Ebintu biri serious. Bibi serious. Okuba serious mu ggwanga lino Uganda. Afish twali comedy wonaawo. Si comedy. Mani Fox yagenda mulamu. Omuntu yakomawo bulungi n'ategeka night match ndi mwoluudu y'abayimbi bonna mu Uganda. Abayimbi bonna bo batoyiseeko mu match ndi tosobola kuba yiti. Wotokedde mu match ndi luyimba tosobola kuba yiti. Era nawe ekikufudde ekyakabi oli mu match ndi. Woba toli mu match ndi oliwa. Dokita. Abalwadde. Kati dokita. Dokita. Kati kyendabye.
ye akkiriza okumira eddagala naye akozesa ebiragalalagala kituufu ali mu kunywa mwenge wano kati tugenda kumuvumbagatira tumuleete kifuba neetaaga sente zisiina sente wetaaga sente ateri eddagala neetaaga sente kunyamba neetaaga sente kati nasasuzaayo ki butabika yabwereere kati bwe bankwatirayo eyo tebajja kukwatirayo sidda butabika sidda butabika tumuleete sidda butabika maama maama gyebale kiki onfalaasira okudda okumira empeke zammwe empeke zaffe twagala obeera omuyimbi omulungi alina obwongo obukola tya lukijaya nti mwamukola mutya empeke tojja zimalira bbanga ddene jazimirira bbanga tono oteeka omulamu oddemu nga bwe yali lukijaya nti mwamukola mutya lukijaya nti yali awona bbayegala ndowooza yali kyemwakola lukijaya ndi era nzira eyo ate lukijaya nti yawona bwe bagambye olaba kwali abadde wano nga mulamu omulamu abeera bw'atyo tomulabye wano nga ali oli mulalu naawe lwakujani twamukanika bw'aba yadda mu biragala bye ebisiso nga yaffe Mad Fox nerekeraawo empaka Mad Fox buno obulamu bubwo aye omuntu akwagaliza yagamba ekituufu kubanga ti weesibye olubugo oyambadde kooti ndi ku nnono ze sidda mu lihabu nono buwangwa na nono oliko bamweyana ekituufu agambye aliko bamweyana dokita kasuke nkuleka oweereze katumuleete lwampaka mumuleete lwampaka ffe tumukanika dde yakola emirimu kale dokita tweyanziza nnyo Mad Fox butabika yabwereere ate tekitegeeza nti omuntu gwe batwala ebutabika mbw aba mulalu omaleyo ddooziyo kati gyewajja ebintu sitegeddeeyo bwokuba ebintu ogaa nti empewo zikulinnye ku muntu oliko ekikusumbuwa siyina mmanyi mubeeraawo nga mwogera ku bantu nadduseeyo sidda mu kumira mpeke Mad Fox sookugabe enamba y'essimu abantu abali abandyagadde okujja mu nayitiyo okubuuzaako nze neetaaga abantu bange bo bantu abange beemanyi abategeera obuwangwa n'ennono kuba kati gwe ndaba wano ndabanga atategeera si kyeŋŋambye naye nsinzidde ku kiki kyewaŋŋamba nga nakusisinkana nti wadduka mu lihabu nga tonatereera wuliriza nze nkoowoola emisambwa n'emizimu n'empewo endongoofu ennongoofu sembi era nga nkoowoola bajjajjange bakama bange yonna gye bali buli ayinako emmandwa ku mutwe nga gwomanyi oyina empewo ku mutwe bwe twogera emmandwa mukiwulira bulala naye nga ezo baba bakama abo ng'oyina empewo ku mutwe oyina emmandwa ku mutwe nga gw'oli bulungi bakama bange neetaaga okuyambibwa sofa mbadde gye naakava nakakomawo Mad Fox abamu badde bamanyi nafa wakomawo okuvaawa akakomawo nakugambyeyo dda watiddamu abantu waliwo yakatwegattako badde mu lihabu abanzijjanjaba mutwe gwakyankalanamu nini nakomyewo nyongera obbategeeza neetaaga buyambi okubaako ng'omuntu ategeera nzira engulu mbadde sawogabe enamba y'essimu enamba yange eri 075 777 8 9 4 075 777 8 9 4 gwe mwana Katonda aliyo tugenda kukomawo ne Mad Fox ono mweraba lendako